byalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madela Care agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakyo John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malingirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Go amawanga okuva mu semazinga wa Africa gandifuna akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lwa Nagaga Bill Gates okutongoza kaweefube w'okujja amawanga agamu mu bwavu ebisingawo katubifune mbujjuvu. Nagaga Bill Gates atongoza kaweefube w'okuyamba abankuseere ku semazinga Africa naddala abava mu buvanjuba mu bugwanjuba ne masekati ga Africa. Bill Gates wakubagabira obukoko obuto obukula amangu ne buvaamu ejjamba. Bill Gates ategeezezza nti okukuza n'okutunda enkoko kikola kinene nnyo mu kulwanyisa obwavu mu nsi era wano wasuubiriza okuwaayo enkoko 10,000 mu kaweefube w'okulwanyisa obwavu ku semazinga wa Africa. Here is to take us to Africa where right now only 5% of the households have chickens and get that up country by country up to about 30%. Bill Gates ayongeddeko nti omulunzi alunda enkoko 5 asobola okufunamu $10 buli mwaka. Ategeezezza ng'ekibirirwa kye bwe kiri eky'okuyamba amaka 3 ku buli 100 ku semazinga wa Africa. Okusinziira kwa alipoota y'ekibiina ky'amawanga amagatte abantu 41 ku buli 100 mu bitundu bya Africa ebiriraanye eddungu be bakosebwa obwavu akajiri.